Kale omulungi atulaba ku mukutu gwa Nsage Media nkwanirizaako nateera olunaku olwaleero webale nnyo okutulaba okutugoberera abasubscribinga mwebalire ddala mukutu gwaffe mugwagadde nnyo gutambula speed era buli muntu aganaga omutaka ensasagge ddala nsasagge yennyini nga bw'okimanyi nti mukutu gwa Nsage kati susiraako alimu abasajja mu nkoma wange omanyi omugaso gwayo njitegedde mugaso ki abalwadde b'emitima abasukaali va ku mitima tegwoli mukadde owaayi maama taata ani yagamba nti nabalwala enkoma muwanga ku bavubuka mwabasajja ye n'abakazi eri both sided ku musajja ekola ebyannaggwano ate ne ku mukyala ebikolera ddala enkoma muwange era omusajja yenna bw'ogisanga nga ng'eyengedde ginoge abasajja osobola okufuna omulandira gw'enkuma mawanga gwe gusinga otukolera kati mwe abakyala ate kino ekibala kibakolera nnyo nokyusa n'ekifa oyagala nkukume pasono kiba kisusa batya olabye amanyi omugaso gwakyo netasobola nakisusa anti bakunogedde ento lwaki toluma ate nze nsobola nze otunnyo twange tw'abaana bato naye nga mweri eyo kweri mweri naye ndaba nto ndaba nto yalinda kuba zitindika n'ogirinda n'ogitereka eyengere ngiteeka mu fridge tolya naawe kantu kange leeta naawe leeta kinoonya amaanyi g'ekisajja munze kirabe mwattu bulungi naye ekyabulamu okwengera blossom wanje ebulamu biwoomerera wamma si bweti bweyina okuba enyekambaga kanzo yange ate genzako gundi kale nigwe tuli mu interview oleeta ntangawuzi nkoma mawanga anti gwogambye nti maanyi ga kisajja kati omuntu olina omulagira ddala nti tekitta bakirya ambeere ng'omuntu obuvunaanyizibwa manyi gyokoma okubeera mu bantu abatali babuvunaanyizibwa ate baba baagala bakukyusa kibanga nnyina mukwano gwange eyo tosinika binnyo mu interview nze bulungi nnyo nnyina mukwano gwange eyo era mba njagala nnyo omanyi nze ndi muvubuka kati njagala nnyo abavubuka okola ki okulabira ku bavubuka bannaabwe mukwano gwange oyo wali owuliddeko ekigambo ky'enkwaso ng'omuntu yava mu kuzaala n'atandika kubanga asaasaanya busaasa kugivaako interview njireka bw'otandika ebyokumumanyira kitegeeza ngamba wali omulema twakyoweterawo olunwe omala kulaba nga weemanyi otya nti oli mu mansa bayithawo erinnya likyusa ery'ensasagge teekako omumansa w'enkwaso kati gwe wankyaziza gwe wankyaziza kati ate kiki lwaki kati mbuuza mbaze oma abatulaba ku mukutu gwa Nsage Media mwebalire ddala olunaku olwaleero omuntu gwendi naye mujja kunsaasira nammwe mumulaba so oluusi bwe mulaba ayitidde temukitwala nnyo nga kikulu so batukubiriza okujjamu buli bantu b'obeeramu okusinziira ku mbeera yaabwe n'entegeera yaabwe naabwe oba azaala okulaba ng'obajjamu nkitegeera ekyokuzaala tokifuula luyimba ekitiibwa ky'omusajja yenna ku nsi kuno totandika kati kankubuli okwambala empale si ekikufuula omusajja omusajja ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa obutuukiriza otya ng'olina b'olabirira baaba Julius gwawuliddeko omukazi ajja mu mawulire nti ayagala buyambi mbadde nsaba toleeta bintu biri pasono leka tukole nakubira akakule maama muwala w'akagimu beeni leka tukole naye nga gwebale gw'omulimu ogwaki nkwata mu ngalo naawe Julius naye mwattu nno totegeera atakutya gwe ntya bayizawo Julius ekintu ekyo ky'okola omulimu ogwo gwa njawulo gwa ttendo omulimu gw'okola
Gwetendo. Kati na wabuuza omuntu okugamba ko nti amunnange omansa nnyo enkwaso wava mu kuzaala kati omansira mansire olinga asiga ebijanjalo munnaye kati mba nkoze ekyamaanyi abantu bayivayo muzaale bannaye era nga sigamba sigwe gwe ngamba naye nkutira abantu muzaale bw'olaba buli mukazi gw'olabye zaala abafanagana n'abatafanagana zaala muzaale ku baana abanyankole munnange. Manyo yasaamirira nnyo naye yagenda yogera ekigambo ekijja okunzijja mu mbeera. Nange onkuba enkwaso. Nkuwa ebibyo. Oli otya? Ndi bulungi. Oyagala? Sooka obuuze ku bantu watandikidde mu olondoko oli oyogera ebitajjansa ebitasaanira kwogera ku interview. Nkitegeera. Tolya ku interview tolira ku interview zange. Kale leka mbutaleke yasi. Eno tuli mu interview olya. Ate mulidde omuntu bwange. Kale kambira ng'omwana yakuzibwa. Kale kamberenge yakuzibwa. Abatulaba abalungi ku Nsasagge Media. Nsanyuse okubeerako wano. Ne serebu wange omusajja akuba international ne mu Uganda monna. Takuba ne bakuba. Okuba ki? Okukuba okikuba. Oli star. Oli star. Oli w'amaanyi. Nsanyuse okusanga wano. Era nga fitiwa byange bina bimaleeyo. Enzaani. Bayivayo nawulira oli Ssaalongo. Obulungi nnyo. Bweza. Bweza nnyo. Bweza bannankani. Ate kati oyagala abalongo banyige bunyizi kikubewo. Tiwekyo kikola. Nedda baaba nze nkyogere. Bweza bwa. Kyogere. Abatulaba abalungi amannya agange yenze Sisaaga. Sisoboka. Simanyirwa. Sepankirwako. Sivoolwa. Sijogebwa. Sirabwa mu kamwa. Sesimbisibwamu. Onkoonako nonneeteera. Ontankuula nonneetankuulira. Era nga nze Mama Nakanjakko. Nsanyusa okubasanga. Mulamu. Mulamu. Ani olina bw'oyita? Weeyanjule abantu babuulira amanyako. Amanya ga interview ekijja ndi mukola leero. Sikitegeera. Ali tukola ki? Kibanga kyaliwo wanakukwana. Sisuubira nti bikola. Otuuka ne mu loogi. Okimanyi kyaliwo wakukwanira bw'ati. Mutuuka mu loogi ebyaddala n'olemu okuyimirira. Nti n'ensonyi zikwata. Naye lwaki ziba zibakwata? Naye ddala kati kino ddala kimmanyi kiki ekyagala nti eyambu. Kati bwe bityo. Mama Nakanja kusanyusa okulaba. Amina nange nsanyusa. Bigenda bitya? Bigenda bulungi. Mwebale okuweereza eggwanga. Amina nammwe mwebale emirimu. Tugezaako. Bali batya? Bali bulungi. Tuli bulala family gamba ki? Eshayininga. Eshayininga. Eshayininga obeezikira. Tetulina tabbo. Mweyagala. Wabula tonfuukira Makona Julius ebyo byotandise Julius. Mubutesa obonjoze. Era tukolera bantu. Ngani akolera abantu. Ani gwagama wanyagamya muno tuzikidde Julius. Tukolera bantu. Okusinziira ku bitula. Nkubirayo zafu. Ne bw'omukubira. Tuli bulala ekyaliwo. Weli nnyo. Nga banna bavuddemu basita. Julius wabula obonjo. Basita bonna bavuddemu. Julius. Tuli bulala ekyaliwo. Nja kulopewa baby nti nombuze ebibuzo ebikalu. Tontiisatiisa. Wano bw'obadde onsojjogala gamba desigama nja kulo. Nedda. Tumbuuza. Julius tuli bulala kijja mu bwongo bweni. Weeri. Ekituufu kiri nti Julius tombuuza ebibuzo. Eno interview. Nakulese n'oyogera by'oyagala kati tutandise okukolera abantu.
Aneka kati kale tubeere serious Julius ziremu mboza abantu Julius nkwagala ate mbankujoze Julius nkwagala kwogera ku kibiina kyamu saagala si kibiina fe tuli ba mikwano ate tuli ba Luganda tetuli kibiina nga bwolaba naawe oli famire yange era naawe mutuli bulala mwoli zanyira muddi nedda oli mukwano gwange olomba mwendi bulungi nnyo bwe mutuko gabana nfuna ate tugabana ki ebintu byenkola mbikola n'omuntu omulala mwali mu group nga mukanira sente ate twali okakasa watulabako voice note zafulumye nedda ate toleeta bintu bya myaka bya myaka voice note zafulumye zitya Julia koma tukole eyo kazi buddeyo jangu tukole tukambi Julius nkwagaire kazi namubuza abantu nenyi mikwano gyaffe abatulaba ku mukutu gwaffe omulungi ennyo nga bw'owulira nti nsasagge bansasagge nnyini ebibuuzo tubireeta nga biriko n'obumaasuka n'obiddamu olunaku olwaleero nina omukyala mwana muwala njasabiggu embwagubwaggu ate erya ntama gwe nina olunaku olwaleero bangi mumumanyi mumulaba mumutegeera temumutegeera abuzaabuza muwala si muwala mukadde si mukadde mukulu si mukulu mufumbo si mufumbo leero twagala tubuulire obulamu bwe tubeeko bye tumutegeerako abasinga tumulaba ku TikTok tukolera ebintu ebitunyumira talekanye ne baleekaana olunaku olwaleero njagala okubeera nga te mubanjulira sanyusa okulabako kale ssebo eradde mulamu ate nkujoze eki eradde maamu ngwabo mbuza bwe zimbi alise katebe nkole ntya fukamira wansi ntya ano interview Julius fukamira toli mukazi muganda ani Buganda eradde mulamu no eradde mama nakanja eradde mama naka eradde sebo muri mutya seta sebo yituli mugiye bareko sebo abeka bareko mawo kumawo tule kumawo tule tukole kuraba nakola leero babukatera kibera mikwano gyaffe abatulaba ku mukutu gwa media ndine mama nakanjako obuzibu bwe nina bwebwo atereera omugambo okukola kino akola kirala atulaba essaawa zino mama nakanjako yaani omutuufu ng'oggyeko ono gwe balaba ku social media mama nakanjako omutuufu gwe balaba yooyo yoyo era yenze ye mukadde yenze uyina emyaka emeka emyaka nga bw'omanyi kalombolombo kaffe ng'abakyala abamu mulimu abajogera olw'ensonga zaabwe ezitali zimu naye nze ku ky'emyaka awo wo sikoonawo lwaki lwaki abakazi temwagala kwogera myaka ekituleetera obutogera myaka lwa tetwagala kukaddiya bazadde baffe lwaki kuba bazadde baffe bagamba nti batya okukaddiwa ka respect ako kaba keetaagisa naye nga kati omwaka ki gwazaalibwamu kati omwaka gwe nazaalibwamu oba gwe nakuliramu gwazaalibwamu gwe nazaalibwamu 1889 1900 tandika ate kumanyira 1800 waliwo manye ensi gye yaliko 89 1989 ndabira ddala nga atategeera kiki munnange mwattu Katonda yannyamba emyaka gyange tegyeraga naye nga gyegyo emyaka era nebaza Katonda olw'emyaka gyange bakuzaala luddawa banzaala Kyotera gye wakulira nabeerayokko kuba gye banzaala era gye banziika naye ate experience yange ey'obukulu si gye ngifunidde
tegeza wavaayo ng'okyali mutoto tu n'otandika okukolagana n'ebiseera. Navaayo era n'engenda mu famire yange naye nga yeeno Kampala n'enkulira eno. Tegeza okulidde muno mu kibuga. Esebo. Queen we yajjira wano wali mu Kampala? Queen teyajja 27. Nalina emyaka 5. 27 alina emyaka 5. Kati okuva 27 kutuuka kati gye emyaka emeka? Nava ekyotera nga nyina emyaka 9. Tegeeza nti abo balabalamu ba 27 paka kati gye emyaka 18. Kati bw'ogatako 5 gya 23. Tokutte nnyo kijambiya. Obukulu ndi mukulu era nga nkyenyumirizaamu. Emyaka gyange ngyenyumirizaamu, bangi abafa. Era okufa nkutiira ddala. Nkukasukira ddala wala nnyo. Kikolimo nnyo naddala kufa abaana ab'obuwala n'abalenzi okutukutuka nga tuli bato. Kati jasemba mbadde njagala kubawaako ku background yo entonotono, family background. Oli amanyi muntu asobola okubeera awo. N'ekirala mbalimbyamu nze siri wa 84. Ndi wa 22 nga 7 ogw'omusanvu. Sagala ate abantu bali nga 7 ogw'omusanvu n'olunaku nazaalibwa lwa Sande. Era mama nantwala ebbeeteremu ne bambatiza. Ne bampa erinnya lya Liita. Ndi muntu mukulu. Kati ebintu by'okola ebyo eby'abantu abakulu wabiyigirawo? Nkuze mbiraba mu bantu. Wakulako ne jjajjaawo? Nnyo. Ze kalakita z'abakadde ezo zo. Era jjajja wange oyo gwe nabeera naye mpaka ku myaka nga 9 egyo. Gye wayigira olukaalikaali olwo olwekwekalisa ng'abakazi abakulu. Jjajja wange namuyigako ddiini. Jjajja wange jjukira nakulirawo nga waliwo n'abaana abalala. Kati jjajja wange ebintu bye namuyigirako kwegamba edda wakulanga olaba kiringa kyakubonaabona Julius. Naye ate baatuyamba. Baatuyamba twonoonese naye ate tetwonoonese nnyo. Ng'omwana we waali badde ku myaka 23 nga mbutuufu tofugika. Naye nfugika. Jjajja yangattako kingi kati eyo kalakita erimu jjajja. Erimu maama wange. Si yanzaala naye maama wange. Erimu abo abantu babiri. Kati ojja otya okugamba nti kaakati mu kalakita zonna eziri ku nsi ojja otogamba nti kanzigire mu maama nakanjako ono, ekirowoozo kijja kitya? Ekirowoozo ekyo tekiriiko komiko nnyo nti simanyi oluzungu lwenjogedde lwe. Kyoyogedde kyo manyi kyekitegeeza? Nti tekiriiko nti twagatta nnyo tukifumbira obwongo. Nakola bukozi kintu nenkya nenkikola ninga kankiremereko nekifuuka kityo. Vidiyo yo gye wasooka okukola eyasinga okutrending ennyo nga oli ku byalaani otunga eyabinzaali salaamu. Ku binzaali ku salaamu wali ewa mukulu Julius. Vidiyo eyo wakikola okigenderedde okulekaanira mu luyimba kuba twalabanga oluyimba lwali ku TV? Tewali na luyimba. Vidiyo eyo yasooka twali tunyumya noono nga twasama. Tuli mu byalaani. Kati ngolo nakagenda ku TikTok ndaba bu content biki. Nentegaawo simu tukube lwali lwaffe nkwata bu memories. Nali mulaavu nno. Nani? Enjitirivu enno okuzaama. Gwe omwana omuto? Ate saasuka emyaka 18 naawe. Olwo wali ogudde mukwano? Omuyitirivu. Ntyo? Ate nga omanyi omukwano gw'ekitoogo. Ekisajja ng'okyagala okamala? Si kisajja naye yali muvubuka. Muvubuka nga nze? Oli mukadde. Oli yali muvubuka. Tetusagala tugende nnyo ate mu bya myaka gye. Julius kuba nkumanyi. Kunze kyekikadde? Oli mukadde. Naawe ekyo okiraba Julius. Embula kalevu. Ate mulekeraawo okubanga mwetooya. Muntu bw'oba mukulu oba muto. Kale tuveeyo. Omunnange oli mukwano gwo mutaddeko vidiyo olina essimu yange bulungi nnyo tunyumya ekiboozi banyumiza nti nze laavu gye ndimu
ntuka nendowooza ndi Dubai. Ngenda okujjukira nga ndi ku binzaali essalama anti ne basinika ebinnyo. Oyo yatikka ebinnyo katono afe. Senga nga yatikka binnyo. Ntyo. Tumala okukakula. Nkateekayo ekiro. Nazuukuka nga kanfuukidde ekizibu. Nga buli comment gy'olaba erika vidiyo yako. Anti waliwo vidiyo gy'okola ne kutabukako. Kati ne ngamba lwaki siddamu kalala. Ne ngamba lwaki siddamu kalala bwentyo. Ogenda okulaba nga kikutte. Kuba biseera biri wali mu kiddera ddera. Nali mu ddira. Kiddera wakiteeka wa gyekiri. Gyeziri ewaka. Yes. Tebagibba. Enki. Ddera eyo. Zonna gyeziri. Nali n'eya green n'eya ngeri yali kala ya mpolo yango. Okidde ku makya vidiyo zikubye. N'okola endala nayo neekuba. N'okola endala neekuba ogenda okulaba ng'ogamba kitegeeza abantu kyenkola bakyagala. Natuuka nange kenyini byenkola mbinyumirwa. Binnyumira. Nnyo. Naawe kenyini byokola bikunyumira. Kyova olaba nti nziramu nendaaka vidiyo kange nenkalaba emirundi ng'etaano bwenseka. Ekitegeeza byokola birina kusooka kukunyumira. Bulungi nnyo olina okukola ekintu ne weeba bizinensi kola gy'owulira oyagala ng'ekunyumira. Ekuwa n'amaanyi okeera ogenda okukola. Kati vidiyo zimaze okukuba. Ogambye content alabika ajja kutambula olwo weezudde. Otegedde line kimu olina okutambulira. Then ate ovaawo okugamba kati kanve mu ddera ndeka akagomesi. Akagomesi ako. Ebiseera ebyo nali ntandise okukola ebyo. Yosefu nga naye abikola ebyo ebintu ne Sibbi. Kati lumu Yosefu ngamba omanyi ebintu bye tugenda ozanya birimu omukolo kyakala. Birimu omukolo. Konze nti osobola ofunayo omuntu n'akwazikayo ku gomesi biyita. Konze kale. Angenda wakyali wange Irene. Nga mwefukamira ku mavivi nga ngamba liita kirabo kyange ekyo. Nga mugamba ntaasa sina gomesi obudde buno ngenda jijja nali sambalangako na mugomesi. Nga nsabirira nga ntuuka mugamba nkwegayiridde ntaasa ng'agimpa. Nga ngenda nga tuzannya. Wagikoleramu Fadix ye yasooka n'okungamba n'angamba nnyamba gomesi eyo ne weeba ya ssente mmeka. Gigule. Fitinze muki? Mukalakitayo. Binatandikira okwambala. Akagomesi ne kakwatayo. Olwo kakati ogambye Jose. Ate nga watandika nga oli wekka mukwatagana mutya ne ba Jose bano? Bali banneiba baffe waka nga batungira nangoye waka. Nali mbalaba. Kitegeeza bw'omala okukola content oli ne bakulaba. Olwedde baali bandaba before ne content. Nga tonaba na kola. Mikwano gyange. Nga Sibbi mukwano gwange nga ate mukwano gwa tata nga ajja n'atunga engoye. Ne mukola mukaawo. Nikakwata. Awo wegasse ku tiimu yaabwe. Si tiimu teyali tiimu. Ne tutandika friendship. Okay, olwo temunnabakola tuli bulala. Jasi mwena muli ba TikToker. Nga Yosefu aba ina kayagalo zanya akubira. Ita woli nzija netukola. Sibbi woli nzija netukola. Ate nga baneiba nga tuba kunyongira ku katono nga natuse. Kitegeeza enkwatagana weeva. Bwe twalaba n'abalala bwetutyo. Ne mugenda nga muwera. Kati muva mujja mutogamba nti katukole tuli bulala family. Bantu be bakituuma. Naye era kuva dda nga bwe twali era bwe tukola. Bantu be bakituuma tetuli bulala family olw'ensonga ka comment ke twateekangawo wansi ka caption kano kali bulala. Kano kali bulala abantu ne batuuka ne batutuuma tuli bulala. Okay, namwe ne mugamba ate erinnya katuliyambale. Erinnya katuliyambale. Nga bitunyumira because tuli family. Tetutambulirawo. Awo kintu ne kikwata. TikTok ne mugiwamba. Nga buli video jo scrollinga. Ge mazima. Nga buli video jo scrollinga. Inakuba ya tuli bulala. Okitegeera. Ne mukola. Kati kubanga tulaba nti mwatuuka ne muva ku TikTok ne mutandika okukola shows za stage. Idea yani agireeta. Simanyi kati gwe kyobomanya mu ebyo. Nze ndi muwala. Nina bingi bye sefiira. Wabula Yosefu n'angamba Rita.
Jangu tugende wanunga ngende. Bakwanjulira bwanjulize. Nitukole kino. Bingi byesifa konze kubandi muwala. Kati gundi Tata Chimbo wabegatta kati. Simanyi kubaawo. Kimanyire twegatta kwongera abalala we bajja. Era kimanyi nti bwe bamulaba Tata Chimbo mu kutandikawo mwali bameka. Nga bano tebanajja. Nali nze ne Sibbi ne Yosefu. Basatu. Ne twongerako afande kuba yaliwo ewaka nga tuli bamukwanira nga twera. Musiraamu n'alyoka ajja. Ba musiraamu yasookera eri waagundi bameki. Naye n'abeegattako. Then abo ne Tata Chimbo ne beegattako. Family neekulira ddala. Okay, so kakati tuli bulala tugirabye nga etambudde. Byemukoze mu bikoze. Shows muzikuye. Mukubala Bonita n'ebooga. Nemukuba endala yali ludda wa Masaka Jinja. Luwero baluweza ali. Balutuwa gye mwakolaawo. Zatambulanga zitya shows. Zenga bwe nkugambye. Nze ndi muto obwongo bwange tebunnakula nnyo mbunfe nnyo. Era time yange ya stage bwetuuka. Nga nyingira stage nga kola experience yo ku stage yali etya kuba kimanyi nti stage biralamu ne wano ku TikTok. Nti abantu kye kisooka. Oyina ensonyi? Nkankana. Okakase. Nnyo. Kigeze ne wano oli mu kankana. Era ate wano ndi mu bantu ndi naawe. Goli mu bameka. Gwe naawe oli muntu. Ate oli ali ku kamera. Ate oli atudde wali. Yes, bano bo bantu naye kati gwe. Gwe toli muntu. Ndiki. Oli nsolo. Ate munnange. Ate kati omuntu watuukira okubuuza nti nze ndi muntu. Aba teyekkiririzaamu. Obulungi ennyo obw'ekitalo. Onti oboola. Nnyo. Nkuwalampa olabe. Onti oboola. Bulungi nnyo. Nkube essimu. Kuba essimu. Munnange. Otuuka ku stage. Njagala experience yo olwasooka okulinnya ku stage. Wawulira otya? Natya nnyo. Era ogwo mulundi gwe nasooka na performinga ndi mu kutya. Nga ndi mu kino babijja byenkoze era nga buli dakiika nkoona ku Yosefu. Yosefu nzanye bulungi. Yes. Nakugumya nti Tata Chimbo wabiri bitya nze eva ne tuba tuzanya skiti. Mbuuza nnyo nkikoze. Oba ne mbuuza ebiseera bisinga we tuba tushootinga. Babeerawo yadde tebabeera mu gundi mu video. Babeerawo Jose nagamba omanyi kaddemu. Kati nze buli kye nkola mbabuuza nnyo. Yosefu nkoze bulungi. Nagamba okoze bubi. Binyumye. Oluusi n'olemera kwa shootinga nyamba ndagaako nagamba biri fine. Kati nalina okutya okwo naye baŋŋumya. Tewekkiririzaamu. No, ntya abantu. Ntya abantu. Kali tokolera mu ttale watali bantu. Era skits zange zenkole zisinga nkolera mu ttale. Okay. Naye ndaba nnumba. It's okay. Okay. Munnange. Mukube stage n'ogenda ng'omanyiire ekiwuggwe ne kikuggwamu. Akalaaca kano kavaawa. Wakati nga mpulira tolekana nga bw'oba olekana mu shoots mu videos. Okulekana okwo kujja kutya? Kalakita eyo gyetya? Kalakita just ejjabuzi nendaba nga nakimanyiira. Lwaki gye wasalawo okukoleramu? Nagiwulira obeera comfortable. Kati wano obeera toli comfortable. Ndi comfortable kubanga siri mu kola shooting, siri mu kuzannya. Oba just nziwantiisiza amaaso. Olina kyoyagala nkoleyo mu byenkola mu Gomesi mu Kalaki. Kiyagala kola ki? Bolu y'owunge. Anti nga nange ndikuwa. Ate gwozannya. Yasitotangula nira obusungu bwange. Bantu bagira kukwasa. Biki ebyo? Ngaalinga bbiya. Kanene. Biki? Okagaza ki? Unywa ki? Bwe bakubuuza lwaki wakanyweddeko oyogera ki? Ngaliringa eddagala egganda. Oyina kigalanga kiki? Kyennyina kikulu. Ojja kitegeera mpola mpola. Munnange. Nga tuli bulala ekuba shows. Muzikubye. Mukubye eyawa. Eyabatabula yali yala Bonita. Tewali yatutabula. Ginawulidde Tata Chimbo wayombera. Tewali. Kigeza yadde content. Ebyo bigambo. Fete tutabuka.
Temufuna mbutakanya. Si yalwachi. Nga family. Tusowagana busowaganye tetutuuka kweyo extent y'okufuna obutakanya. Tusowaganamu. Naye era tumala ne tukola ki? Bwe musowaganamuko muyinayo abakwasa empisa abatuuza. Oba mweke nnyini. Feffe nnyini. Era bwe nsowagana naawe Julius. Wakuba nze omanyi lwaki kunze sinnyo ne kubalenzi abalenzi buli omu amanyi mukulu. Oba kitegedde? Nze kati nkuwa example edde waka. Muganda wange gwenzirako Winnie. Mama yanjagala nnyo. Nga bwe mba ngenze wa mami waffe. Nembeerayo. Kati nga maama ampita omwana ne wake wajjajja nakulanga bagamba Winnie ne baba Derek. Omwana mumutereyo amazzi ag'okunaaba. Omwana mumuwe emmere. Mama abayina jalago bajjajja. Ngenda kumukolo nayo omwana mumunaaza bukyali. Kati bwentyo bwe nnali. Ne ntuuka n'emmera nga ndaba Kati Winnie lumu tuyomba mugamba yali asekula binyebwa nga mama yamutise emirimu mingi. Winnie ntuuka mugamba gwe baba Winnie mama yagambye empe emmere sawa ziri 7. Kati yalina obusungu bwe bulijjo nga yabutereka dda. Buno bwambe bwengero obumanyi. Akatabaako kiti. Winnie ng'akwata akamba ngamba ngenda kukolako ebintu bibiri okuteeka mu kino nkusekule. Oba nkufumite ne mugamba kola kyo gwe baba Winnie tonsobola gwe nze nkukuba yakwata akambe n'akantu gawa wano sagala kweyambuli nange nenkajjawo nenkazza wano era ffenna tuyina wano akambe nawe n'okamutunga ku mukono nenga tebwayingira nti n'okuyingira bwekolobola buti nange ne mukolobola okitegeera kati nesikomooko ne ku ssomero yennyini gye twasomera ebutiti eyo nali mu P5 ngali mu P7 nengenda mu kirasi yaabwe n'ennumba ne bagamba mwe baba Winnie mukuba oyo baba Winnie abalagira bwerere mbuwa akabinze nze mukuba nsiba mukuba kumba ali kumulyanga awulira nze situnuddeeyo ne bagamba okakasa ekitegeeza baba Winnie omukuba nti nnyo Julius Winnie ayingira kirasi yankuba akuyiwa ebinnyo kuva ku olwo era bwe twadde waka mama yaŋŋamba mwana wange nti wangi baba bulijjo jasi tayagala kukuba okitegedde kati nti ekyo nenkiga that's why nti baganda bange kuba gwe manya tuli bulala baganda bange tuli tuti ng'ovudde mu bunno bye tuzannya bwe mutusanga eno teri atayagala kubeera muffe ng'otusanze kuba tubeera mu bino byakwejerega byakukola ki lwakubanza seejerega Uganda lwa ddala oba lwakuzannya mu butuufu lwa ddala temusobola temwekwana ate tutya gwe omuntu bw'anaava mubeera n'akwana mu mubeera mwenyooma kati nze mutuli bulala basinga baganda bange tweddira omuziro ogwo nyinamu kitange nyinamu muganda wange nyinamu baba wange mweddira gutya ani wange ye mwomo mwebali sagala kwogera bika byabwe oyagala mbalemesa abakyala mpozi kamusiraamu ate ye kalule muleke kati oyo kyoba omanya mwebali kati ne mutuuka ne mufuna bondi eyo nga mbutufu muba mwenyooma temusobola ate abantu abakolera awamu tofunako challenge eyo eyaki okubaka akugamba ekigambo mu tuli bula babebi bwabakeva mu ekigambo nekakikugamba okola oti ate nze bammanyi tebasobola tebasobola bafa abasajja buli lwosemberera omuntu bali bakyali bato bakyayina ani mwana mutaawo sebo ani awatakwana mu abo abaana balabika bakwana gyesiba ekyogamba tobasikiriza tebasobola kinda bamu ekyo tebasobola kati oli singa yevaamu ekigambo nakikugamba tasobolera taliyo ngate mukama wo kati tasobola navaamu ekigambo nagamba nakanja tasobola nkwagala tasobola by the way Yosefu simukwanya si ye muntu ati nze nkuwa kyakulabirako singa avaamu ekigambo kola otya tasobola lotera kufuna challenge ezo kubanga bye bisinga okutabula abantu nze kankubulireko twewe ekitiibwa ate buli omu amanyi ndi muganda wa munne
Ne tusisinkana bazadde baffe abo bazala nanga abazala bange. Bazadde baffe basiba batubulirira bana bange mweyagale, bana bange mweyagale. Bana bange mubere wamu. Okitegeera. Kye kiri nkugambye tusoowagana ng'abantu. Ng'abantu kyovola nti ezo odi ezavuddeyo. Oli yazikozesezza ng'alinga ayagala okulaga nti tukola ki? Naye omuntu omugezi yenna osobola okukimanya nti abantu basoowagana ng'abaki? Naye omuntu yakutte ebintu nga bya myaka 2.3 yabijje n'abizza. Yonna gye yabijje. Okitegeera? Kubanga bya ebintu ebya munda nnyo. Nasi bya munda nnyo kuba byabaawo era byakola ki? Ate ffe tetwabimanyako kimanyi nabipya. Kamalirizeeko muzeeyo no one. Kale. Kulaba. Amina jajja. Wow. Oba kitegeera Julius. Nze no nabadde ndowooza bipya. Byadda. Kyala Bonita nga yakagwa kitegeeza biseera ebyo. Nze saabimanya nako. Kubanga ebyo tebibulawo. Obikkirira ki? Saabimanyako. Nze nkugambye wali mu family. Ndi ka sister kaabwe. Era ne baba basoowagana bagamba omwana tawulira nno. Aliwo omwana. Nze. Ola mutuli bulala. Ne baba tugeze ngeza bugeza. Ngomu oba aka oba kalule. Wayo omwana. Oba Yosefu. Bwe baba bacyankalanye. Era olabirawo Yosefu agamba pastor. Omwana mujjeewo agende mu kisenge oba omwana mutwale mu mmotoka. Mwana ki? Era olusi Yosefu ankambwa naga Rita situka wawo genda obere ku simu. Era we mba sina data nteka ko sport na nengenda oba nentuula awantu. Oli mwana? Ndi mwana. Ndi kaganda kabwe, they have to protect me. Kubanga nkaba mangu, I'm a cry baby. I'm a cry baby by the way. I cry, my dear. I can cry. No uliranga wetamiddwa. Oli mwana gwa? I'm a baby. Mubo ndi mwana. Mubo ndi mwana. Newe baba yombabo baba bange. Era Yosefu abagamba ba weird. Omwana mugamba agendeka. Omwana mutwale wabweru. Era akubira agamba Lita loka abowulidde tulyoke. Nomugamba okakasa Yosefu olonnonga nebiyengeyenge. Yosefu owulira otandise okaba sasa jukirana nagira. Sagala zitobera wotye. Owulidde mama nti nagenda ne bamaliza bye bamaliriza. Bavaayo mu kisenge nga baseka okufa obufi. Oba kitegeera ekintu ekyo? Ate kiki? Itafarimu. Omuyiza. Julius. Oli mwana? Sokola. Osimi. Kyalaba. Naye gwa atera obozo oyinza obutasiima naawe. Nawummula ne basiba obunyuma ne bukomeeri. Ejjo kuyidi ye ya leero owumudde leero. Sebo oli mwana? Ndi mwana mutuli bulala ndi baby. N'ekirala kyensinga obbagalako. Bambi they protect me in every way. Mwana ate omwana omuto akola ebyabakulu naye akusobe. Anti omwana ewakatakula. Simanyi oba ontegedde. Nange?